teri lutalo luyinza kutandika mu lunaku lumu ng'ensonga eyo ya lunaku lumu si kyangu. Kakati olutalo lwa King Saha ne Pallaso yali Ichuli yalwogerako. Ichuli yalwogerako n'agamba nti ekiwalanya King Saha kubasinga kuyimba. Ichuli yagamba nti ekiwalanya King Saha kubasinga kuyimba. Ekirungi omutimbagano obutambi bubaayo era abaana babuwanulayo. Ichuli yayogera ku nsonga eyo. Kakati bano nga sinabakuwa buli omu kutunyonyera briefly kakuku kikaalina ku munne kwebyo ebyabaddewo mu bulumbaganyi bwe beekozeeko oba omu bwe yakoze ku munne. Ichuli atugambye nti ekiwalanya King Saha kubasinga kuyimba. Lwaki mwagala okunyooma baana mmwe? Lwaki abaana b'amayanja muli banyoomi? Abaana ba Polosi mundeetedde ebizibu, muzza emisango, mutankuula entalo okuba mukimanyi maama wammwe sisita wange, naye muzizza nnyo emisango. Kati olaba Pallaso ku showbiz gwalaga awulira ng'asinga Saha. Omanyi Saha ali underrated, abantu bonna tebakkiriza bulungi embeera za Saha omanyi nzibu, naye Saha ali laid back wabula ayimba nnyo. Kati abayimbi bangi baganda bange eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku Supremacy okukola. Nagenze okwagira kyali wange Scorpion, MC Scorpion, nva ku stage okuyimba nga Pallaso ne group ye bawambye emotoka yange. Bayina bavubuka, bayina emmundu, bayina ebyambe, bayina ki. Mukusooka nembirowooza nti byakusaaga. Bagayi ne bakulira ddala effujjo batandise okukuba abaana bange. Poliisi teriiwo kutaakiriza mbeera. Ffe nnyini tetuli bakozi ba ffujjo. Bataddewo embeera enzibu, naye nze nabagamba nze siri muyimbi wakolako ffujjo ffe ogende mugeze mulikolakola ku bayimbi. Nze siri violent, ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi. Pallaso ninako obuzibu. Omusajja oyo akasajja ako akakolwa akakayiringuke kennakawuka ako sikerangako nkya lunaku lumu ne mumenya linnya, sikerangako nkya ne mulumba ne mwogera, sikerangako nkya ne ngamba nina obuzibu naye. Bukyangaze mu bulamu bw'ensi eno famire yange naffe tumulaze omukwano mungi nnyo naddala nga nze mwendi n'atuuka n'okwawukana ne Chameleon. Nze nensigala nga ndi mukwano gwe kuba omugenzi AK47 ye yamundaga. Naye omunigo oyo lwe nasooka okufuna obuzibu naye era saayogera linnya lye, nasigala nga nange muwa ku ddoozi gy'abadde ampa ey'okuba nti toyogedde linnya lya muntu ne message agitegedde. Ekyasinga omuluma nze kulekerawo okuba mukwano gwe. Kakati waliwo ekintu kye nabagambako lumu nga tulaba Pallaso mu kampeyini za Kyagulanyi, naye ndowooza bwe tunaamaliriza akatambi akaddako ngenda kutandikira awo okuttukiza ensonga eyo gye nayogerako. Naye okwegulumiza kwegamba, okwegulumiza kigambo oba kitakabbulu, kigambo kibi nnyo era eggwanga lino kye kisinza oddireeta okubeeramu ebizibu ebingi. Nti waliwo bannaffe abeegulumiza ennyo abalowooza nti they are more equal than others, nti bo be bateekeddwa. Kati wano ndabamu embeera, ono ayogera ku famire, bu famire yaffe yamwagala nnyo, kwegamba ng'alinga agamba nti blessed family yamwagala nnyo n'emuwa blessings bwe bityo, nti ye tiyalina mukisa gugwe ye nga ye. Naye nga ye Ichuli akugambye, omugenzi Ichuli yabyogera dde ebyo nti ekiwalanya King Saha kuyimba nnyo. Kakati embeera z'abantu tuyinza zitegeerera oba eby'abantu sibitegeera nnyo, naye ababadde nabo ebbanga Penge naye yabaddeko byayogera ku nsonga eyo
eya famire ya Mayanja okuwakula entalo. Lwaki nesibeko gwe Palaso nti gwe ate gwe wandibadde omusomesa wandibadde living example gw'olozezzaako ku bukambwe bwa violence nti wafiirwa ku muganda waffe Emma n'ofiirwa ku muganda we yakuwa hiiti amaaso radio bonna benkumenyera violence tebakyaliwo. Palaso gwe wandibadde ogamba sikale bino bene bakakale watu bijjukira wandijjukidde ekiri sensitive ng'ekyo nti ate wakanawo twakafiirwa baganda bange babiri kansaasire maama yakafiirwa hamu Devi ayinza obutagamba nti Uncle P tekikola Uncle Henry ayinza obutakugamba Free Fire tekikola negwe olina okwebuulira n'ogamba maama ndekerawo mukubisa pressure teri muzadde agakwira ku bulabi mwana we nga bagamba liri beetema nawulidde baagala kwetema era nawulidde nti bimba bibaddemu ejjambi abamu beetemeeteme kwa tugende aweva masiza kikonfaminga nesasa yakonya ku bazadde maama akoze gwakoze banange n'abazadde olwe balemererwa maama akoze gwakoze mukazi wattu awabeera amawulire amakyamu najja n'akavalingawo ewabeera omwana wakozebwa naboning neyesiba speed ne mwami Gerard ne bagire bakavalingawo kote twebuulirira Palaso nze ndabye fight eyo naye nga gw'oyimiridde abaana bo bakulwanira naye Pius ojja sigaza lumu omusaayi gw'omwana w'omuntu ku ngalo. Saha muganda wange ebintu bino tusooke tubikomye muganda wange simanyi byazze bitya naye nze siri musanyufu ku sayidi zonna sagala kira kumakyako bibi wange saa mumutemye olubale kyova nabagamba industry yagwa. Show me any leader ayinza okuwona eminga ekikolwa ekyo nga bayinza omumuwuliriza. Kakati onaga nti tubuulireyo liida omu ayinza okuvaayo n'akonda eminga ekikolwa ekyabaddewo ne bamuwuliriza. Awo nno we njagala okuteekera link. Mwejjukira bulungi nnyo nga tulaba Palaso nga vice wa Kenzo mu Federation ye ng'ali eri mu NOP mu kampeni za Kyagulanyi, Kenzo ali eri mu za Museveni. Era ne mbagamba nti kino nze bwe nkitunuulira ndaba bakigezaako ki okiteekateeka buteesiteesi mu nteekateeka gye baagala okubeera nga batusiigira ekifaananyi ffe ng'abantu kugamba Federation erage nti kwegamba eri versatile esobola okgenda eno n'eri tebalina buzibu. Naye ng'ekituufu kiri nti Kenzo ye already yasooka okwepima mu Kyagulanyi. Bonna bonna ekibabonyaabonya kyekyo ti Kenzo ye kyamwepimya mu Kyagulanyi tutumu yeri ayagala okubeera waggulu. Era mujjukira bulungi nnyo Kenzo mu biseera ebyo nga tuli mu COVID baamukwatira engweru eyo yayogera ku katambi ka Kyagulanyi akaatambula ennyo ne kawanulayo akake mukagwenga viral nnyo ye nga kyayogerako kubanga ye awo mu biseera ebyo yali yategeera nnyo social media katagenda okulaba Kyagulanyi agiwamba entalo zitandikira awo. Kakati bwe tuddayo ku Ichuli kuba bino ebya pengepenge ngenda kubyogerako naye Ichuli yatugamba nti Ekiwalanya King Saha kuyimba bano bo baagala nnyo okukolerera obwannamba emu era kyekyawalanya Kyagulanyi eri Kenzo era bo bano bwe bakizuula nti kati ono alabika kimuluma nnyo ekya Kyagulanyi ne bamukozesa buli kimu. Era n'ajja n'ayogera yakolanga ziraivu n'ayogera ng'ayogera ku Kyagulanyi bwe yagaana okunoonako airport bwe nali nkomawo n'agaana okujja okunoonako airport ndozolaba okwegulumiza kuli mu DNA kati okwegulumiza nti Saha olw'okuba akwata microphone nga Palaso tasobola kumweyimbamu nga balaba ddala mu butuufu omwana ayimba abantu bamuwaana balabanga be baamutandikawo balabanga be baakola batya ebyo. Bwe tuddayo ku pengepenge kyabadde ayogerako olaba ekintu abantu kye babadde nga bajja boogera ebbanga lyonna kigenda kusigala kikyabonyaabonya famire y'Amayanja naye nga bagamba
kiviira ddala ku ngozi. Maama yalemererwa okubeera ng'asala omusango gw'abatabani be. Mujjukira mukaaka Miliyoni Daniela ng'ayogera ensonga eyo. Ye buli kaseera yakavalingawo, yabikkirira, yakola atya? Lwaki obikkirira omwana ng'akoze ensobi? Genda ku mutimbagano omugambe kye yakoze kikyamu. Naye kubikkirira. Emirambo mukyagikuŋŋaanya. Emirambo mukyakola kikubanga gwe sooka odde mu byafaayo. Saha abadde violent, abadde ng'akola eggaali ezirumba abantu. Bw'omala okyeddamu weebuuze nti Palaso abadde nga violent, abadde ng'akola eggaali ezirumba abantu, kubanga ono aliko history. Kuviira ddala eri ne mu Amerika baamusiba simanya mbu gangster biki. Era na wano bwe yajja ajjukira nga balina entalo zaabwe ne bano abafangoni. Kakati nze nsuubira okuba nga Palaso alowooza nti oba oli awo olutalo ne Saha luyinza okumukomyawo, oba oli awo alina n'oluyimba, bayinnyimba zaategesetegeseeyo, amaaso mugateeke ku ye kati asobole okudda. Era nga bwe walaba Palaso ne Alien Skin, mujjukira bulungi nnyo nti Palaso ye yaleeta Alien Skin era yalina kyeyagala okukolerako bakyali Kivulu. Mujjukira bulungi nnyo, asooka amukube oba empya awo. Kwegamba abantu bayinza kukijjaawo ani awakula entalo era alina kigendererwa ki. Kati nga bwe yakuba Alien Skin empi mu biseera biri, mujjukira nga Alien Skin yakajja ng'ayagala kugirirako Kivulu kye kitambule ennyo, ekyavako Alien Skin okukola ekivulu ku Freedom City, oba mukyajjukira. Nsuubira okuba nga Palaso alina kyazimba, naye ng'ayagala kizimbira ku Saha, kuba Saha alina following nnene okuva mu opposition nnene, ate nga muyimbi w'amaanyi, yakakola ekivulu eky'amaanyi. Kati nsuubira okuba nga awo alinawo kyaleeta, asuubira nti entalo zigenda kukola ki? Zigenda kumuyamba okusituka, kubanga tebasobola kusituka ku lwabwe. Talinawo baluyimba luli awo, essaawa eno luliko, tebamumanyi ng'omuyimbi ow'amaanyi. Kati waliwo abayimbi abaliwo wano e Uganda nga tojja kumulaba ng'ow'amaanyi newankubadde nga waali, naye nga tojja kumulaba ng'ow'amaanyi oga nti ono gundi w'amaanyi. Kati Palaso y'omu ku abo. Kati alina okusaka amaanyi, kye bayita okusaka, oba okufuna ku masannyalaze ataapinge nga bwe yagala otaapinga ku Alien Skin. Mujjukira bonna kati essaawa eno bali awo mu Japodi. Kakati ayagala ate era kutaapinga eno, nze bwe ntyo bwe nkirowooza, naye still teweerabira famire, maama okubeera nga bazze nga bakavalinga abo abaana, so nga ate tebayiga, kubanga emirambo baziise naye nga byonna ba violence, n'emikwano gyabwe bafudde bwa violence. Kati katulinde tulabe ekiwalanya King Saha nga bwe kiri nti kubasinga kuyimba nti banaakola oluyimba olunaamuzikiza